This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Afirika banaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant ya Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nomugagga Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu wetu namu za kujiri kutoka ntoko ndi mbuzi ndi hapo Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abubura bababbi abachala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent waliwo wadangaliye boda yakasajja kasendi kalimba banake esendi banake. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nine mukadde waffe Edward Sendi Kadiwa. Ekintu ekyo abatulaba omanyanga akyawa omuntu akuba. Oli awoza mukadde waffe naye nga kyekitegeeza. Era bali kululira kaliba akutte wumbwa. Asoko muse kubatula n'abatuliriza. Abatulaba mwebale kutulaba mwebale kugoberera. It is okay and it is human. We can agree to disagree. Bwobanga gwe essanyu lyo oba ekikuli ku mutima ekikutte okukakkana kuvuma kasendi kavume okwogoloze oweweere okirabo manyi wabaawo kyolabanga munno kyasaana okukola oyagala mirembe mu nsi bantu babeerenga basanyufuko ate nabo banga oli mubbi nga Thief Chris naawe kiryoke okuwemula byonna byonna nobimala naye ekinnuma ku bantu abawemula nti ebigambo biri ebi bina ate asukkawo era bwabimalayo bwabiddamu bwabikyusa nga kigambo kye kimu kyaliko bitundu byakyama
bitundu bya kyama bya mukazi bya musajja bina n'ekyo ekirala mu maaso n'emabiga kasita bigwayo atali naye ekirala ne semanengene bye bitaano nga biweddeyo naye nga njagala bategeeza abatulaba Thief Chris owa Skypin ye mubbi otandikiddeyo abantu njagala mumanye nti ababbi module babaddewo nga babba naye ekirungi kyabwe bo bwe babba bwe bamukwata oba bwe kyabika tawemula abantu tavuma abantu abula bubuzi n'asirika okiraba kakati oyo ye yasazeewo buli amwogerako ekituufu ng'amwemula ng'amuvuga naye yagambye kasita omuddamu ng'alyoka babiri ebikutta okumalawo obumazi ebyo njagala abyogere tategedde Sendi bimuwe eddembe njagala buli muntu ali eyo nga Thief Chris yakubba okiraba oba wagenda ntinda nga gye baakubbira oba wagenda kitende nga gye baakubbira genda ku poliisi okole statement saawa yonna wamu olumuheba gwe ng'oyanguwa man ku poliisi nga fayiro bagikubako enfuufu poliisi yagambye mbu yayita malabba wonna we yayita ffe nze sifaayo nze kyenfaako kukwatibwakwe kumwaraininga mu kooti nga bujulizi buvaayo kati okwo yavudde okuvaayo okwogerako kuba ye agamba amaanyi nga wamutaddeko mangi kubanga nti kutoka ntokusho walaba ka vidiyo ako producer ka vidiyo kayiga yebale kutugoberera na kutwongera ku viewership sokola bano obusajjasajja Sendi kali awo kawunya bim matako kajja koogera kakole ka allegations Sendi ate Sendi lumujja kutuka ensigo ng'oli mu studio muzikutuke zigwe wali kuba okaddiye oba okyatule bozi nga zireebeta zikutuke ziyite mu pale zigwe wali zikunkumuke nga tena bweziti kuoli kasajja kukula ensigo zino okubanga zaaguma ziringa super tena edda ze twakubanga mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup kuba omanyi abatamanyi n'abamu abaefuula mbu bamanyi bawoza abo bakolera views kituufu ze tukolera kubanga bwe zeeyongera nga YouTube esobola okutusasula nga tubeera ate tokolera bwereere tekiteekewo nveeka nga bampadde lisiti y'ebyetaagisa mba nina okwogera ku babbi mwe abatulaba ne mulaba ate ne muyiga obufere bungi weebuli okiraba naye oyo abbira ku bantu teriiyo muntu akutwala Bulaaya ekyo kankibagambe mu kiyige teri tour and travel company etwala bantu era oyo abadde abba bubbi bantu waliwo omubbi omulala nkyanoonya engeri y'omwogerako naye asuubiza bingi mutunule nnyo mutunule ku TV kwali abapika abaluuka nga bagamba ki ali ku modulo Capital Chicken waliwo eyambuza mbu Capital Chicken nga tewayogera bingi kubanga nali simanyani mutuufu wa Capital Chicken naye oli najja nampa obukakafu nti ono yali owa Capital Chicken naye nja kumwogerako omanyi waliyo ebintu oli byakugamba era kino nkibabuulirirawo tokkirizanga omuntu agamba Kasuku mpa 5 miliyoni ngende nkulundira enkoko waliwo yabizzeemu wano weebiri bitambula
ne kyenjagala obbuuza Sendi abantu batuuka batyo babba bwe batyo kakati nti oli abeera bize nnyo ng'ayagala kulunda tasobola kyekolera aba tayagala kulunda omuntu abeera ayagala abeere n'omulimu gwe 8 to 5 Kasuku live akati ng'ayagalayo ku income endala n'afuna oli amukakasa nti nze bwompa sente zo zigenda kukolera ekyokubiri oba bayitira bakola offers too good to be true gwe mpa 5 nunde enkoko ojja kufunamu 8 oba 7 mu myezi emeka myezi 2 n'abalamu naye ku kyakutuukako ku nkoko omuntu bamubba batya bwe batyo ate buli omu yali agirabye eyo nzijukidde emboozi eyo koko omusajja yankubira naŋŋamba mpa ku nnamba ya Sendi tukaabe ffenna yaŋŋamba Kasuku Sendi nga bwabyogedde naye kyasiga okunnyumira wagamba mwekoko eba egenda bbiika Museveni n'ayitawo ng'owa procurement yaguze emmotoka ekika ekipya luli zibadde zimanyidde kakati ne bayisaawo endala ng'enda eggulawo kasubaru kagira awo enkoko zimala wiiki tezibisi mwe ziba zeekanzeemu ziba zakaddamu nali kitende nga gye nnundira abasajja bakasaayo walika airfield obanga baturayinga kyelikopita oba ekinyonyi ekikadde nekiyitawo nkija awo enkoko zibeera zigenda kusala ebiboozi ebitakwata akati naate akalala emmotoka za Subaru nezikatanda rale eri eggaruga neziyita awo nga ziddamu zisala amagi bizinesi y'enkoko eri delicate nnyo bannaye ze nali sibayiti njagala banyumiza ku bubbi obumu obubaddewo naye kati ate saagala kunyumya bubbi njagala kubanyumiza kubamu ku bantu ababaddewo ab'amaanyi betubaddeko nabo wano abakyankalanyiza ekibuga twalinako omusajja bamuyitanga Yunusu Sengo akyali ali Bungereza eyo yali promota yaleeta wano emmotoka nnyingi hama nga hama Sengo 1 Sengo 2 okiraba akyali ye Bungereza gyali ali eyo njababulira omulimu gwaliko yalina mukyala we lumu yajja ku Pride Theatre awo ng'atambula n'emmotoka 4 naye ng'alinako 505 estate manyi 505 estate eringa mbola bawishi terina emitto mingi munda kati nga 505 ya parking ku Pride nevaamu abantu 10 emmotoka egi abo bonna nga batuula bali ku mukyalo oyo kati Sengo oyo alina akantu ke yakolanga nga ajja wano atwala bayimbi bweru lumu n'akomawo Kavuma n'agamba Eagles yonna promota waffe we London ajja kuba kye yakola ye yakurakinga ddiiri y'okutwala Eagles e London jjukira baali Eagles bagitutte waliwo yali agitutte musajja musiraamu yali ayagala okugitwala n'erema n'akwatako aba Misaki Lutaaya ne Mayinja abayise Nairobi n'abatwala ne chance Nalubega batuuka e Nairobi bana basatu bayitawo bali ku passport ezitali zaabwe bwe bayitawo chance ajja omusajja akwata passport ye mpa kyakulabirako agamba Margaret Namyalo chance atunulere Margaret Namyalo chance atunulere anti Margaret Namyalo bamukoonako nagati am chance Hirat Nalubega wait a minute but your passport says Margaret Namyalo nagati yange agamba chance yabakwasa soko debbali baba munyiga chimbibiri 1212 nagati siri bwomu nabali bannange ndi nabo bonga bayise watenze mugamba nzenze kagwe mukwata akanantume kuba Mariachi wajima story eyo batuze kukisawa agantu bali ndi nabo erono kye yakola akati bwagamba nti nabali ndi nabo bagamba abaye musooke mujje nammwe
bonna babazza mu kasenge interrogation zitandika passport olw'abakugu bavaayo kuddamu zikola ki ozitunulamu okuzeetegereza nga bw'ogiteeka mu blue light olaba nti akaveera kano kaavaako ko ne kaddako ebyo byebimu ku byaleeta okubeera nga passport kati page eyo bagisikaninga ne bagiteekamu passport ze Uganda zaalinganga bakwata yowa actual photo njagikuleeta njikulaga gye bateekawo ne bagibikkako akaveera kati abaana abagezi nga bahiitinga akaveera ako n'akabikkula n'ateekawo ekifaananyi najjawo ekyakasuku nassaawo ekya Sendi nazzaako akaveera kati bateekamu gundi eringa original media awo ku page eno emabega kati kye bakola bw'owaayo akafaananyiko nga bakasikaninga nga baprintinga page eyo eriko amannya byokola tekuli kaveera akaveera bakajjangako oba abaana bakolanga ekintu ekirala nga batawuzi zijukira zaalinga buwuzi muli bemuti page namba era nze lumu nafunako obuzibu nali flying Egypt Air bwentuuka Egypt omusajja n'akwata passport yange bwati okiraba passport ebeera bweti n'agikwata eno bwati n'agita nti ng'agezaako alabe kuba wuzi gwe zozzaamu teziba nga original ng'eri eya manufacture engumu eya nylon kati yagigira bwati alabe obe ekutuka empapula zikole ki zisaasaani neetakikola nga yange genuine nampa olupapula sayininga awo nensayininga nagaddamu nenziramu nalaba nnemeddeko nensayininga olupapula lonna olwa F okulujjuza naye omusajja yandiko passport yange n'agikwata n'agiwa captain nave Egypt paka Heathrow nga sinze lina passport yange era captain n'agikwata n'agitwala immigration office nambuza why were you brought like this namugamba adozo omusajja namulabikidde bubi yayi nambuza osomerawa ne mubuulira ID esomero n'enjimuwa obeerawa ne mubuulira ye guy quickly n'alaba nga ki gyenjogera bigatta n'akubamu stamp kala n'empitawo kati bano bwe babakwata gaya yali abatutte erinnya lye ndisevinga kuba musajja yatawakkala kati imaamni erikkaali naye yali musajja mugezi nnyo nga teyalina awaawo sente n'agamba chance mpa $100 awo kyolina n'akimuwa n'ayitamu era chance kwe kuyimba alina oluyimba nipatie pesa yangu alina oluyimba oluyimba lwaba chance nalubega lwe yakuba mweyo saga lwe yagamba nti alina gwe yagamba mukama yamba mayinjawo ayi mukama yamba semakula baluyita babichupuli group mbabuuzako mulimu line mwagambira nti mpa sente nipatie pesa yangu ekimwimbisa pesa yangu kuba baali yazimuwera Kenya naye gaayo oli yali wa bukodyo nnyo manyi kye yakola bwe babakwata gaayo akwata 10 ayingira mu toilet asanga cleaner amugamba musajja njagala ompe ku uniform yo nina $100 musajja n'apimamu omulimu gwe n'omusaala ne $10 ebiseera ebyo n'azikwata n'amuwa uniform ono n'ajambala n'ettaaga y'oli n'agissaako n'afuluma kati ku ttanoyi bayita kasuku please come kasuku ng'oli yayiseemu dda omanyi bw'oba oli mu uniform n'ettaaga okimanyi nti ku airport awo kizibu nnyo omuntu okukwata ttaaga agitunuleko akutunuulire kalaba uniform nti cleaner n'ettaaga gwokola ki otambula butambuzi moreover oli ku exit tolina nti oyagala bagenda kuyingira ku nnyonyi oba ki so gayi ye kubatwala awo waawonera era bano okubajja e Nairobi nga babaleeta paka Jinja Road awo we babateeka era chance anyumyawo babateeka awo story eyo njagala tusooke tugimaleyo chance mu luyimba lwagamba be babateekawo awo empisa gye babayisaamu yagamba olaafa ab'ebikyupuli batukoze be bati
olwo omubbi w'enkoko ng'abasajja bakambwe nnyo naye ate nno olwosirwa oluyimba lwokka olwavaawo awo ne misaki yakubamu oluyimba abantu beekengere abantu balimbe buzi ekyali kwembase yagamba igozi mwogere kyali kitya nkwembase bantu baffe bennyini nga be bagendayo tobawa visa abo bajja kudduka sima aba babanja naye omusajja yali abakutte ogambye akyaliyo mulamu eyali abatutte yali abatutte olwo ono omufere teyali mufere pase ye yali akozesezza bwongo bwe okiraba kati bano waki bakobeeza ennyimba zonna kati olwo abantu beekengere waaliwo obuzibu wakuba oyo omuntu teri amumanyi buli Eagles lwe yasabanga visa ng'oli agenda yagamba baba banja naye ng'ebbanja ate eddyo lyaliwo lyajja litya lumu Eagles bagenda bapangisa either mulere oba microphone oba byuma bagenda okukola kakati bwe bagenda okukola ebyuma babikuba oba babuza omulere gw'omuntu oba ebyuma oli n'abaleega ssente kati bw'abaleega ssente nga tebazirina nga bagenda beewola ate ebbanja okusasula ebbanja naye empola y'ebiseera ebyo nakati ekyaliwo interest on interest kyekyo oli akuwola $2,000,000 interest on interest kitegeeza ti buli mwezi bwaga nti njagala 20% bwakuwola 2 kasita omwezi guggwako zibeeremu 2 omwezi ogwokubiri bwe guggwako tezibeeremu 4 zibeeremu 2 times 20%. Okitegedde kakati kati kino kankiwere ddala abantu factual abantu babbira ddala misana wano mu kibuga 1.2 times 20%. Kati kitegeeza ku 1.2 eri kwegattako 24 plus 24 nefuuka emwana mu emitwalo emeka ku mwezi ogwokusatu tagamba nti gattako 24 oba gattako 2 yakwata $1,040,000 n'agamba times 20%. Okitegeera kibeera 28 mu kanaana n'ojongera ku emwana mwena. Kakati ogw'omwezi ogwokuna toto eri gy'ofunye wali abantu kankibawe actual plus 22 mu kanaana emu 728 ng'aga nti times 20%. Okitegeera times 20% olwo gattako 3,456 interest on interest kyekitegeeza interest on interest. Era omuntu yenna bw'obanga eyo ng'omuntu akuwola n'akugamba nti interest on interest trust me eyo obeera ogenda kubbibwa kaba kaweddeyo kaba kajja kuggwamu kati Eagles yeewolera ku interest on interest. Oli naye ababanja asigala ng'apika. Simanyi oba yalinga ababanja ye yagenda wa eri okitegedde kati yo temumumanyi gwe baali bagamba eyalinga abanja ebiseera ebyo yali bawa Sophie Nantongo Kagoma yali abanja kati ate yabanunula ku Kagoma ate ye Semmango Mavini Hotel oyo ye yali abanja ne Kafeero ye yali abanja interest on interest. Bonna ebiseera ebyo bamanerenda nga bwe bakola ye bana Semmanga akyaliwo wali gyali bulungi nnyo yeyina n'essomero awo naye essomero lyagaana naye kati simanyi oba arrangement kije yafunye wa Sebatta ennaku enkulu aleeta nnyo Sebatta awo anti era naye yali alenga bbanja oyo yenga mwami Semmango si mukyamu kuba gwe wagendangayo ng'oyagala ki okuwola era yenga bwakuulanga gamba Easter ne Christmas zange ng'ozimuwa nga musayininga era Paulo Kafeera agenda okufa ng'ezo ennaku mwami Semmanga amubanja
Chovoraba ndi kasita Paulo mukama yamujjulula bwe kaba mwami Ssemmango emmotoka y'ebyuma n'ey'abaana n'azisika naye era yafiirwayo ssente bwegaba naye byaliwo ebyangu ebyokusika n'agamba kambikwate y'emmotoka bino byo bisooke bijje ne Costa nga bitulinde ebirala ndabo bawaliwo wanaava ku ssente ndaba naye era tezaavaawo yafiirwa. So I have a soft spot for him because he lost his money. Kakati Eagles ekyagiyamba okubbulukuka Sengo ajja Yunus SIP Sengo International Promotions. Thank you. Bamutekanga ne ku firimu yebutereevu bwajja akola ki abawa ku ssente nnyingi bakiliyaringa amabanja. But as Laka would have it, awo ne Nile Breweries wejjira ne bakwata. Nile Breweries ejjetya ebiseera ebyo omwami bamuyita Kigula yali mu Beero ng'abaagala Beero ng'egugulana ne club kakati club ng'erimu Shem Ssemambo n'abalala Beero nga erwawo okusalawo decision making eva Nairobi biki babagambye tugenda bus sponsoringa biki wabaawo show yali ku ya Abitex yali ku obligate enkadde wali nga wali Exo opposite ne Fendi awo manyiwo akati yali T1 yaliko T1 yes baba bali awo bakuba endongo kati nga ababeero bavuruga aba club Shem nanyiga n'abuuza aba Eagles bano mwabasayininga nti tugenda kusayininga naga mwabasayininga tetunnaba ekizibu kyammwe ki tetulina byuma jukira emabega Eagles yagendako emitiya neeyo neekuba endongo bwekuba endongo waliwo ndowooza abataagenda abantu ne beekyanga ne balwana ne bakuba ebyuma ne babibba byonna ebya Eagles era bukedde yakuba ebifaananyi ng'omusajja atadde beesidramu ku ngoma asotta eggaali agenda ne balaga omulala ng'omuzindaalo gumuli ku mutwe bamutwala agenda nagwo abasobedde ebivuloga baali bakambwe nga batwala byuma engoma waliwo eyatwala sineya eyatwala side drum era kye baakola baatuma abantu bagamba within ne bagenda ne babigula mpolampola okubizza okitegeera ng'oli nga Kasuku Live bwegenda awantu ne bagibbako ebintu kati n'ogamba nkoze ndya nti mufune kusamu agende emitiyana mpolampola polote omuntu kuba oli yatutte camera stand tagirinaako mulimu kati okumuwaayo omutwalo oba ebiri agikwata n'agiwuuli ye n'agenda anywamu waragi It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Eyakutte microphone oli amuwa 5,000 naye microphone egula 5,000 toli n'agijja equipment yonna nekola naye ng'olredde yali eyonoonese kati Shem n'akonvinsinga mwami Daniel Ogongo head of marketing then kati yali mu Stanbic n'amugamba nti hot cake is Eagles production ekizibu kyabwe baagala byuma kiba nalabye gundi mbo babatwala mu kooti ani
Kibo. Story for another day. Kakati ebiseera ebyo nga waliwo guy bamuyita Lubowa yali ku olaba roundabout ya William bw'oba oyambuka bwoti towards Mapeera akazimba akakali awo nga ovudde simanyi oba Edda yalinga cooperative bank nevukako Standard Chartered kati ye Absa ng'oyambuka awo ani akazimba kaliko Absa sikira story ku City House wakakuba wali akadda ku City House todda City House osigala oyambuka City House olwo William naye kana anti round kati eno kino kye Pioneer Mall ekipya oyambuka kati ku Pioneer Mall ku side eno opposite Lubowa we yali era na breweries sente yasasula Lubowa n'akwata ebyuma n'abitwala eruzira ne basoka bakubamu awo ne ku ndongo kugamba okulaga nti full band set bagiresi so bwe batereeramu awo SIP ejja ebawa sente esaba visa finally bakola ki bagenda akajji Sengo yali yateeka sente mu kintu ekyo nga mungeyuke babaagala era yakola naye kale alinangamu ne bye yakolanga byojja okuyita either ebyamaalo ebyo byokwonoona ssente ng'atwala Eagles n'atwala musajja we Ragadi n'agattamu amalula olumu ate n'agattako oba ne Feibe Nasolo Ragadi yali musajja we nnyo akati naye mu kubatwala abo ng'olumu kyakola nga bakusasulira ku kisaawe engodda wano mu kugendo manyi abantu baffe ebiseera ebyo nakati kikyaliwo abayimbi yafa kimu ontwala mbalaba nga bagamba Jose Jobs Links Jose ntwala ebisigadde tunaalaba abalala bagamba promoter Richmond ntwala Richmond atwala gundi atwala Frigo mu September nga 2 abantu be London September nga 2 mbasa obulango tugenda tandika obukuba naye nga kati Sengo w'ennaku zino Richmond kakati nga wano ntwala nga abantu kye bafa visa yennyini ticket ate nga kyakola wali kuba receiving ng'aleeta limo waliyo ebintu wano limo okukimira mu limo wano Entebbe si kyekyamaanyi naye Bungereza ssebo limo is a big thing paka kati anti waliwo ekintu tolaba omusajja acomplaining ennyo ng'abuuza ne bannange bannayuganda gayo yali ku TikTok okwo sente muzijjawo emmotoka ze muvuga nga za bbeeyi ng'ate wano muba mukaaba nti tewali sente wano wa mu Uganda gayo ali bweru wano waliwo emmotoka nnyingi nga Bulaaya olwawo okusanga munnayuganda agirina okitegeera because it's an expensive car kakati munnange nga aleeta limo abaana abalina ebimuli okiraba waliwo omusajja wange bamuyitanga Kasimu Baghdad ye muganda wa Setumba yego omanyi Medi relative wa Bati oyo ng'abeera nnyo ne Sengo oyo kati nga beba receiving abayimbi kubatwala we banaasula biki ebyokulya biyiika abantu ababookyayo kati ng'okusasula finally ebbaasa ogifunira ku airport amaze obalansinga naye ng'olumu ebbaasa mubaamu obw'ettaano 5 pound notes kati bagikuweerawo ku kisaawe mugenda kasuku ebbaasa yo kati tosobola gibikkula emirundi egisinga abantu bagibikulira mu toilet eyo yewabeeranga amaziga anti nga buli obupapula 20 oba 55 nga bakusasudde pawundi mmekaawo 10 nga bavudde Kampala ku pawundi 10 450 tezalingana 5 nga gabanga 3 era bagamba nga babafuuwangayo ku busente awo okufuuwanga bo wabaawo naye lumu Feibe oyo baatabuka ne Sengo era ndooza mu bya ssente
kati waliwo omwami bamuyitanga I think Musoke ng'aludde nnyo e London. Feibe yafuuka Don Chris mu kuwemula. Kati batambula gwe imagininga otambula Feibe Musoke. Kati Feibe yenze nvuma gwe. Mulabe musajja mukulu olinga kino ngeno n'agamba ogambye alinga ki maze emyaka 28 nga siwulira nko muntu akyogera ddamu okyogere ogambye alinga ki ono nakiddamu mulabe atunulanga kino bannange ono omwana bannange amugambye alinga ki njikubidde ddala akafaananyi ngono yasudia wati abasajja basudije abali yali ku Upton Lane awo I think yali 10A 19A akati nga wansi ye 19 naye nga ate okusula kuli waggulu kati ng'olinya ndoza staircase nga gundi 3 kati bali ku madaala bambuka ono bwawemula ono bwasudia kikubyemu ekifaananyi nga kizimbye ono mwana Feibe mukambwe bannange ono n'ayongera n'akubamu ekiragala omugagga bw'ayambuka Feibe bwamuwerekereza ebigambo sudi kati babayo mbeerayo nga nabo baagala wulira ku bigambo. Omanyi bwe kankubuulire lwakuba kati London akyuse naye London wedda yali so decent nga tosobola kusanga muntu awemula nakati abantu bangi tebawemula e London akati ng'oli bwawulirayo ku muntu akikubyewo awulira essanyu mbadde maze emyaka 38 nga siwuliranga ku muntu akyogera ogambye eki kata tonda ebimu ng'agattamu obanga kino ekinene obanga kino nga kikyankalanye kiri wano bannange okoze otya ate ye omukozi otya kati gwogenze naye bulijjo abeerawo emuwaayoko omukono gumu beeguti bayinza okukaaba gw'oli wamukozeeko tugende mu tweyanzanye ssebo kwagamba Sengo oyo lumu yakola akantu ng'agenda agamba akomawo nga Kavuma aduumira igozi yonna ng'emulinda buli muyimbi gwe yali atutteko e London kugenda Ntebe mukima bwe yava Entebbe nga babuza bane tuddawa ng'ate waliwo ekkakananga tetuzze ku Africana ng'olwo ki anti nga tewali waka we tulaga Sengo nga talina waka wano kugamba awali akavimbo akahama ennya kati n'abamawulire ne convoy yali aludde okujja wano ng'ajja bw'atyo naye teyazimba wano paka kati talinawo nnyumba sisuubira akati ate bwe tutuuka ku Africana atudde wali nga Don teri amusemberera ate bowadom n'emukwata kati ate ng'omugagga y'ayita Misach soko ojje katono tunyumyemu gundi Kavuma ataddewo ne babounsa mugagga tatuukwako Kavuma oyo alaika okuba aludde mu kintu ky'okupika Kavuma is a very good promoter era bw'obanga olina kyoyagala okupika ofunanga ye byonna bimanyi kasita wabaawo ssente Mukama yamutonda nga musajja musiraamu mutuufu naye yene sente munnange omusajja wange oyo Yunusu Sengo yayabika lumu mbaako nkubira omwana mukwano gwange nande naye mubuzo waye Sengo omulabako nangamba aliddaga namweyo atema fridge kuzijjamu compressor kano mwami Sengo nsonyiwa bw'okalaba sikagenderedde naye oli ku truth every day naye ayinza okuba kati nga yafunayo omulimu omulungi naye kwegamba omusajja yali but how did things go that how did she
yatuuka atyawo waliwo omuswiba ogwamukuba muswiba gwamukuba ne gumukanyugwa mu bbanga agenda okudda ng'ali mu jankayaadi gy'akola kati watandikidde mu Don Chris beesangawa Sengo ne Don Chris ntengo njagadde kulaga just nti yali musajja w'amaanyi n'agwa so abantu abeepanka bamanye nti wali wabaddewo kaaba amaanyi okitegedde kati nja kuwaayo omulala lindako kyakoyo kirekaawo gwe kirekaawo akagato kajja mutuukira bwiri soko lindeko katini eyo show ebadde part 1 lwakuba emboozi agiddusizza tubadde tulina recordinga show ya Sunday nakola ki nagizizikawo naye ezze nekola ki neyitamu si kyekyo so ekyokukola tewali tujja kumala we shall go with the flow tugenda kukoma wano part 2 tulina story yaffe kanjinoonye wano omutwe gwe twali gwajuwa twali twasuubiza ntujja kukomawo story eyo nyala kumanya bwe twali twagituuma wano Uncle Eddy twali twagiwa mutwe eki story yaffe eyo Eddy Sendi n'emboozi y'abanene abayuuguumizza Kampala so ekyakireese senga abasinga tebamumanyi ne hama eno bagadi gye yakolerako gundi video nga kuliko Bush ne gundi ne Saddam ezo emmotoka ezisinga ragadi ze yavuganga zaali za Sengo eyo video bagiyita batya sindigida gye yateekamu hama ya yero yaliko hama ya yero yali ya Sengo abantu bajja ginoonya bagimanyi eyo video eya ragadi otegeere naye Sengo yali w'amaanyi nozadde time yekka yali atwala abantu yeyeka waliwo omukyalo omulala ye nga atwala frigo balinga bamuyita Gertrude Kamya Othieno akyaliyo atera n'okuwandika articles naye awandika ku bintu ebya sociology ebiki naye awandika ebintu biwaavu nnyo bantu batono nnyo ababisoma olina okuba n'obudde ndowooza oba osaana kubanga okola PhD n'ofuna obudde obubisoma kale eyo badde part 1 chap ogenda kuba ogiraba oginyumirwe ku Sunday eno kasiro tukatwali takawa Sunday sawa 3 katugenda sumulula abayugumiza Kampala petugenda otandika nabo kastora nga tukirese Eddy Sendi ku premier wali you hit the notification button sawa 3 ekiro tuba tutandikiddewo. For now let's leave it at this and until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulula bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange